Mpuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe zinunula omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu kitundu kyaffe ekyayita. Munnange nga mbulidde mu kibira bwe nabuluubuutira omwo okumalira ddala ennaku 6 nnambirira. Naye Mukama yambikako akasubi ne mpita mu bizibu by'otalabanga ne nsobola okubeera nga nasimattuka. Era Mirembe n'akabinja okwali mmeeya n'emikolo n'abasajja abalala 3 kasobola okunzuula, era bwe ntyo ne ntwalibwa eka. Gye namalira ddala ennaku nga sinnamanya bulungi biri ku nsi, n'oluvannyuma ne ntereera. Nkwaniriza mu kitundu kyaffe ekyokusatu mu ssuula mbulira mu kibira. Waliwo ekyekango ekyatutuukako nga kyenjenzi ssuuke, naye ate kyanfunisa emikwano mu bavubuka abamu n'abawala b'omu kisaakaate. Omwami yalina ebiraalo by'ente bingi nga mwe baamuggyiranga ente ez'okutta. Olwali olwo ne baleeta ente ennume nga bagiggya mu kiraalo ekimu yakutta. Ente eyo nga si nte, leero gamba nti nga mbogobogogo. Baba bagiserengesa mu bbaagiro ne yeesimattula ku babaazi ne balaga enkoggo, n'etandika okutomera buli muntu gwe yagwikirizanga. Oluvannyuma ng'emaze okutta abantu 3 nga n'ab'ebiwundu ewezezza, omwami n'alagira bagiggise mafumu n'ebitimba. Obuzibu obwaliwo nga tezigika, anti nga terina nfa yankalakkalira weebeera, wabula okusamaala obusamaazi mu byalo byonna ebyali okumpi. Kale nno mba ndaaladaalako olw'eggulo okumpi n'embuga y'omwami, ne nnengera abawala b'omu kisaakaate nga bagenda okuyunja batambula nnyini beerinnyako. Okugenda okukebuka nga ndaba ente empitako emasuka butego. Munnange atemye alwawo, okugenda okwezimuukiriza ng'egudde mu bawala b'embuga ebagoya. Ne njagala nziruke, naye bwe nalaba nga tewaliwo musajja kumpi wa kubajuna, ne ŋŋenda mmalega wadaawadako, gw'ate yali eremye abangi. Olwo nno ng'abawala yakatomera 3, omu amumenye embiriizi 2, omundi emuwumugudde ekisambi omusaayi gutiirika, omulala emumenye omukono, bonna bali awo bavuya, nayo endusu zigiwandagala. Bwe nagituukako ne ngikuba omuggo. Bw'eba ekyuka eteeka ngala lijje ntomere, ne ngikuba ogwokubiri mu nkwawa ya kkono, okugwa wali nga nkalu ya jjo. Abantu bangi abaawulira. Olwali ku njovu ekavumba lwali lutono ne beesomba. Nali neeseebulula nziruke, abawala n'abantu abaasookawo ne bantaayiza, era akaseera katono nga kayiseewo nga sikyalina nawe mpisa kigere. Abantu ne banzengerera. Waliwo omusajja omu n'asibako banne bonna, n'abategeeza ng'ente eyo bw'ebadde bamaze obwoya ku ntumbwe, era nga bwe yanyaamizza gundi ne gundi, ate omu nga bwe yamwekwesezza mu buziizi, omundi n'emuwalampya ejjirikiti, omulala n'emwekukumya mu luwonko. N'amenya amannya 1000 nga n'agamu ku g'abaana b'omwami mwegali. N'amaliriza nti, singa tabadde muvubuka ono, ndaba n'olwaleero twandigubidde bwereere. So nno nga mu butuufu nze okugitta yali ekooye nga n'enjala egiriko. Abantu nagezaako okubannyonnyola ekituufu nga tebaŋŋanya bawoggana buwogganyi n'okunneebaza. Kino kyanyiiza nnyo abaana b'omwami. Akawungeezi ako Mirembe yajjako ewaffe okunneebaza, n'ambuuza nti, ggwe omutono ate omuto bw'otyo, amaanyi agakuwala gati ogajja wa agali kulwanyisa ne bakututtira? Yalaba nsirise n'agamba nti, owange mmeeya, ekyana kyo kino lwaki kirina ensonyi kiti? Singa simaanyi ago ge kirina, gwe wandisaanidde oba omusajja, kyo kiba ekikazi, so kirina ensonyi kiti. Nze saamwanukula nga simanyi kyennyinza kupaatiikawo, anti n'amaanyi g'agamba nze nga sigeewuliramu. Ampuliriza omulungi, ne tubeera nga tufundikidde essuula yaffe ey'e15. Tusisinkane mu ssuula ey'e16, Mukama bw'anaaba nga akkiriza akuume atakumira mpeera.